abasajja bajja bambadde mu ngeri y'obukokolo bakuba abantu bubi nnyo emiggo naye buli omu omulala n'abeegaana omulala n'abakkiriza. Then the question nti balipootinga kwani? Kwaba abasajja abasatu kuliko omu nga ye mu kalulu akawedde ebiri ekawempe bye yali akola. Naye abantu ba bulijjo nadde mbasuubira okubeera abasunguwavu. Ekisooka basoose kuba nduulu. Oyiwa abantu y'abantu baffe bantu balamu. Bano abasajja ababakuba embooko bwe bagudde mwala bwe bamaze okuba enduulu ate abantu bazze nga babayoola mu mwala babayamba okuvaayo. Machete okuva 19 February tali ya musawo namugamba organ zigenda collapsing kubanga zitusiwe zitakyasoboka nga nagamba no it's okay bwe kibanga kyekinetaaga okukola mbeeko nga nange nyina kyenkoze it's okay. Kino kyowulira ekya president is the fountain of honor. CSA yakiisa this constituent assembly entire process teyateekamu article eyo. That article is between Kanye Ihamba akyali mulamu ne mukulu Museveni. He is the one who smuggled it in. Mr. President, sa weyongereyo emyaka 5 nga tebakubyeko kalulu. Who was that? Kanye Ihamba and Kiza Besigye. Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba ampuliriza yonna gy'osinzira okutuwuliriza. John Kakande, Harunah, Kanaabi, Rwomushana ne Aisha Kabanda. Bannange mwenna abatuwuliriza mbalamusiza mbebaza abakyala mwenna mbayozayoza okutuuka ku lunaku lwammwe. Leero lw'abakyala. Women's Day International. It is a bank holiday oba public holiday. Bw'ogenda mu banka yo n'osanga nga nzigale toyomba. Mbadde nsuubira nti Kibazo analeeta wano bakyala mu Gasimbagane. Radio Simba ya celebrating olunaku lw'abakyala olunaku lw'eggulu. Era programu yaffe okuva ku makya okutuuka akawungeezi zonna abakyala be babadde baziddukanye. Era twabadde ne partnership ne Uganda Police. Timing yabadde si nnungi nnyo naye twabadde ne partnership ne Uganda Police. Era Uganda Police sebo babadde wano nga abawererako ddala bapresenta mu programs zaffe ez'enjawulo era mbeebaza naddala balirwana baffe wano ku Kira Road. You choose when to celebrate. Eggwanga lya Kenya nti bazzeeyo eka n'akaveera ekyo kirala. Eggwanga lya Kenya CSR eggwanga lya Kenya ku mulembe gwa President Moi simanyi oba kati kiri akyuka. Public holiday bwe yatuukanga neetuuka ku weekend ne Uganda bwe kyalinga either nga bagisika ne bagicelebrating mu weekday olunaku a day before or a day after. Era public holiday bagifuna kati Simba kye yakoze waliwo oligona bensomye ku social media nga ganemu abaluzunguzungu kati mwogera kuweza mwogera bugumu nakinaki mujja kuba mukwogera timusimba miti njangwe wange bwe buzibu njangwe wange si mu group eyo Rwomushana alabika ali mu group eyo. Abatuwuliriza abagaba ate okusinga ennyo ab'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi Katonda wakisa. Kakati waliwo byetuuka ne tuula ku bintu bya genda abakyala leero kati bafuuse bapresenta kata singa abakyala bali bapresenta abaami bandikyaziza abaami singa nti emirimu gy'abakyala presenters babadde bakyala kata omwana okoze eki. You know what it's like saying nti guno mulimu w'ekibazo gwakola kati okunyiganyiga amapeesa si gwabakyala okugumu oba tagusobola kati ndowooza ensito akitegeera bubi ebiseera ebyo abakyala egamba indirectly ogamba nti Kibazo tujja kumuweeko leave tufunayo omukyala waliwo ebiseera nga n'abakyala tebababala. Actually timu y'oluti
ez'olutindo eyinako omukyala Prosi Kyeswa akola naffe throughout ku tiimu ya current affair programming era mu bantu bakyaza muli MP wabuyikwe iyi lwaki ogamba nti mu bantu bakyaza mwe muli MP wabuyikwe akyaza programs zonna ez'olutindo owebuyikwe sebo munywanyi wange Dr. Bayiga Michael Lulume Kasajja Dr. Michael Bayiga Lulume Kasajja wa Mwenge waliwo ebiseera nga n'obutali bwenkanya Vice Chairman Buganda Caucus wakola omulimu mulungi nnyo ogyomukomyewo era ayongere abeera wano ku bbalaza ateekeddwa okubeerawo ne Betty Bakireke Nambooze ne Betty ndooze eddoboozi ennaku zino libadde lyalwalamu tatera kulabika waliwo ebiseera nga abakyala tebababala during census nga n'abakyala tebalonda in other words nga tebababala ng'abantu ekyo kakirekera but nyina message eva wendegeya these birds with birds bw'oziraba awantu nga nyingi ekitegeeza mubeerawo ne endegeya yes kyakingamba yes kitegeeza muba muyinawo amazzi swamps emiti erinacu eyo naye bw'olaba nga zigenze nazo zibalekera message mutemye mutugobyewo naye olowooza munaabeerawo but lwakuba nti they are very peaceful kati bwengende ewaffe awaali ensiko natural forests kumpi n'emigga ndowooza wagulabako ng'ogende Kanungu across it is to be thick kati tezikyali bantu bazimalawo ne bateekamu bwogende ewaffe kati its plains pastures only tosobola kulaba na muti bakola pastures yes temubamu miti kati emiti gyeyogerako ate nti musimbe abantu bagala kusimba kalutuusi instead ate yonoona ttaka enywa amazzi n'okugijjamu ng'oyagala kulima lutalo abangi tebalina capacity egijjamu you ask Godba kyeyayitamu okujjawo so endegeya experting endowooza eyo agidebanking very serious ngagamba si buli kalitunsi nti yetaaga amazzi. This is a variety. Njagala kwetondaawo nti nze obukugu kwekyo sibuyina naye kyemmanyi nti ffe mu mbeera yaffe kalitunsi bamusimbanga mu bisenyi akendeeze ku mazzi anti eriyo mazzi eriyo wamu upland. Maybe. Yeah, but you see what you're Gasimbagane ne bannamawulire Harunah kanabibuuza abantu otuwe ebifa mu mawulire. Nina logutwala wote. Otoli mu kisiibo. Abuna timing. Abatuwuliriza yonna gye muli. Nga sinnababuuza mbadde ntunulira wano Rwomushana. Emiti mugitemye emiti nankani nenga singa ebintu abadde asobola yandibyogedde mu Lukiga. Abakiga ne bawuliriza. Nina omwami kubanga bamusimbyewa John kwata ku Fort Border Road mubenda wonna nabingoola bikie kolawo survey kyensonga lani mbadde nsaba omusajja ono yandyogedde mu Lukiga n'okwate ne Kagando ne John ne Harunah mbadde mwogera emyaka giwezeeko ginza okuba nga 2 n'omusobyo nayina abasajja aba-Irish benayambako okukola omulimu ogumu nga bakola research emmanga wa Uganda n'okuyingira Rwanda era bampa omukisa okutambula Rwanda oguwerera ddala nga bandaga project abasajja abafaransa gye baakola e Rwanda ku nsozi ku myaka gya Habyarimana ku nsozi ezaali mu lulimi oluzungu olw'amangu barren oba ezitalina kyamuganyulo mungi biyinjayinja baleeta kalitunsi wano ojja mulaba mu bitundu by'ekisubi gwotera okugenda ekisubi bamuyita wano abaawano bano abaawano baali bamuyita kalitunsi omusajja
simanyi lwaki bamuyita musajja abaakuno abeera ng'omweru naye bamusimba ku nsozi kuba Rwanda nsi ya nsozi naddala wano nga mu Kigali n'okkirira eri okugenda ng'ebutare weeyongereyo ng'agenda ku booda ya Burundi nga bagenze bamusimba ku nsozi and it was amazing emiti ng'ebirodde ebinene nga naye bikutte ku lwazi kale abasajja bali Irish nga baga nti ono yali ayambyeko mu nyinyonnyola yaabwe obukugu bw'essayina naye nze nga nalina kupakasa kutekinga notes nga baga nti empewo bwe yavanga wa Congo ng'eyina kuba bano yali eyina kubayitako buyisi egende oludda lw'e Tanzania kati ng'emiti gibayambako okukwatako kati ng'abali wansi mu biwonvu be bafunamu kati in addition to that bwe batandika okukkirira planes ezo basimba ovacado oyo very crazy world. Rwanda yali emu kuba biggest exporters of avocado okuva mu region ya Africa ng'abantu tebanatandika ku exportinga avocado ku mulembe gwa Habyarimana ng'ovacado oyo bamusimba second level waggulu otaddeyo kalitunsi ovacado wansi abantu ne balima kati ebikoola biri ebyavanga waggulu nga bikola obugimu ki wansi naye ovacado oyo of course nze we natuukirayo nga tebakyamu exportinga ng'era abaavu nga boolaba abakyala bano ab'ebibbo e Kampala abatali bano aba Rwomushana abatambuza enjaga nti nga bwe baba beetisse ebibbo beetika ebibbo by'ovacado era kwogwo omulundi nga bwe tuyimirira n'abasajja abazungu baali surprised nnyo okusanga ovacado wa yellow ali ku street nga the price is near zero munda nga bw'ogenda omulya the green tends towards yellow era nga tuyimirira ku kkubo ne bakuguza ekyovacado n'okisusa bwoti ne babisuula mu kibbo kyabwe nga balina n'omunnyo n'oteekako ne mulya ne mugenda kati ng'abazungu beewuunya this product but jenva ffe wano emiti gya kalitunsi tugisimbye mu bisenyi tukozese enjazi waggulu omusajja chairperson wa Uganda Land Commission a professor nga yali akulira university namba yagenda n'ayogera that's about a year ago nti bino ebibira biri okumpi n'ebibuga tebiyitagisa tubisaawo ebyo nakubanga abantu kati bangi kati obanga olina mentality eyo from a professor Gasimbagane ne bannamawulire nga sina nja kugendayo mbadde nkutuulira bulungi gobireese naye nga ninda kulaba analysis yo owanyi omufaransa najja n'ategeka ensi ne tugikwata analysis eyo gye mbadde nkusuubiramu nsaawo ng'omaliriza lindako naye Timothy Kalyegira bibaddewo mu kansooke nkuwe mukwano gwange tiimu alina okuba nga awuliriza bw'ogenda osoma ebintu bya Timothy Kalyegira consistently Timothy thinks and believes there may be a problem with our pigment buli nsi gye tukutteko ffe baakaddugala mu kugiwalabula abantu baddayo ne bagamba oba omuzungu yali kale oli yatutegekera n'atuleka bwati ne bwati bw'ogenda e South Africa in spite of okubonaabona kwe baalimu n'abakyeruppe balina amazzi balina emigga balina niffe twabaaki nze ŋŋamba nnyo abantu nti ekibuga ekyali kisinga obuyonjo mu Africa kye natuukamu baali bakiyita Bulawayo Zimbabwe nagenda erirongwe bw'otuuka Bulawayo nga Bulawayo ayina avenues ayina ng'enguudo nga bwe mutambudde nnyo
Thank you very much, that's the word. Nga balina boulevard. Naye babali abadura naye munnaye abantu babuulire nti mbaalewo ne munnaye abasajja bakyeruppe bwe twabawereekereza oba ffe until today obusuulu bwange ne Mugabe akwata ettaka aliwo abasajja bajja bayimba bombombombo emicungwa bagitema kugifumbisa nga nku emiyembe bagifumba mu nku ente baatema bisambi ne balya kakati owulidde kakati for some reason I don't know njagala obeere mwenkanya nga tonnagenda bulawayo ekibira kya wano ku lw'emiti yana bayita obujuuko mmanyiwo yobuulira abantu emiti ani agimazeewo kubamale nga n'alabye omukulu yakyalidde ekibira bakiyita imaramagambo mukisabire Kanaabi abantu baali wano nga bayomba ku Budongo Forest bano ababaka ba parliament ne bakine bayomba budongo tejja kugenda tejja kukola ki kati bwe ngenda okwogera bino byenzijja nzunga njogera n'abantu njogera n'omuntu omu akola business nga n'ekibazo omanyi mujja ne mbeera eyo ne mwerogoza ekigambo yakiyita kwerogoza nanga nti omanyi nti Budongo yaggwawo konza atwala eri muvuga ne muyitamu nanga nti mulaba kabubi nti eri twagitema nga yewana n'okwewana twagitema ne tuloogi tobuusa kigambo kya Rwomushana nti oli eyakyalidde imara oba maramagambo tosobola kugiyingiramu ntekubuza ebigambo you can't get words you get lost of words ye imaramagambo kumalako ebigambo tosobola kugiyingiramu ebigambo ne bikwaho simanyi oba yagikyalidde banange mukisabire naye ng'onayogera ku imaramagambo olowooza abaana b'ennaku zino bamanyi kye bayita entonyeze kubanga emiti egyo gyakwatanga nekitanga ogiyitamu nga gitonya n'okutonya bwe gitya amazzi tekiriyo ekibira ekikwata bwekigenda nga kitonya amazzi Gasimbagane ne bannamawulire Peter Kibazo John Kakande Harunah Kanaabi Rwomushana na Aisha Kabanda Aisha ngaze ye decoratinze kituufu nti abantu abakala eno eyaffe balina obuzibu owange ebyo tujja bibuuza Timothy Kalyegira naye ebyokusoma amawulire biweddeyo Kanaabi amawulire ebyaweddeyo ebyo nzigyeko emizindalo emirala Kanaabi yaliko Kibazo mangu nnyo mala njagala kutandikira ku kyaffe ekitukwatako bannaffe wiiki eno abafunye obuvune munnamawulire wa NTV wano ku Wandegeya ku poliisi anabadde ndaba event eyo nenzijukiza mukwano gwange Mukasa Mulindwa naye era awo wennyini sajja baamugwako ne bamufuuyira ne kaamulali mu maaso era lwakukola mulimu gwe kati simanyi kiri kye mugambye omuzimu ogwo oguli awo Wandegeya sigumanyi kuba amawulire n'abo abasirikale ababeera ate ebiseera ebyo yali OC gundi DPC yali mulala ne kati aliwo naye alinganga Aisha gwe muzindalo teguliko Kanaabi yangu ya mawulire ebyo nja kuinvitinga nga nkuwadde omuzindalo Kibazo mbadde nsoma weekend amawulire nga waliwo program bagiyita agricultural credit scheme Bank of Uganda tugende nti yakagiteekamu trillioni namba okuyamba abalimi okulaba nga bavaayo naye simanyi eyo gy'otambudde oba impact obadde ogiraba manyiika abaazifunako naye oli eyazifuna yali musuubuzi naŋŋamba Kibazo sente ze bampadde bwe mbala interest gye nnina okuzaayo oluvannyuma lwa bagiyita ki eyo period grace period nti n'ebyobulimi
n'enkola n'obulimi eri alima ng'asuubula n'eno. Gavana omupya abadde musanyufu nnyo ku nsonga nti tukoze kinene nnyo naye mbadde nnoonya impact bw'oba olina gy'ogimanyi ombuulire. Ensonga za curriculum mukulu Deputy Governor nja muwenyaako nti bakakande bwe bazeewola ate bazizaayo ne baziwola gavana. Ensonga y'emisoma y'abaana wiiki eno naye baddewo badde batulaga nti ensonga za curriculum nalabye mukwano gwaffe yazireeta mu paalamenti aga nti lower curriculum ya secondary kyalinamu obuzibu naye n'omukulu wa NCDC naye atugambye nti ate neya nasale naye era aleese competence based era bagenda kugigezesa mangu nnyo baby middle ne top zonna ezo curriculum egenda kukyuka era omwaka ogujja bajja kutandika okugisomesa nga tukyali mbyanjigiriza kyewunyisa ebusiye y'amasomero 24 gonna ga gavumenti ze bayita lightning conductors zo oba oli yali yazibala dda zonna yagenza azikuulamu naye n'abakugu batugambye sebo weekend nti abantu mwe abakozesa earphones nga teziva mu matu kyabulabe nnyo gye muli. Dr. Doreen Nakku yagambye nti bakola n'okunoonyereza ne bakizuula nti ebitundu 18 ku b'ofiisa ba traffic bano betulaba ku kkubo okuwulira tebawulira so bw'aba akugambye ekintu n'omuddamu aba traffic basayindize anti naawe oddawo nange erindako nga bw'aba takuwulidde bami musaasire tebawulira tebawulira. Dr. Doreen Nakku yatugambye naye era wiiki y'emu ssebo mukulu Aaron Kiza yabadde yali asabye okweyimirirwa naye kooti yagambye mukulu Singiza nanga nti engeri gye wayingiramu okujja okusaba eyo procedure gye wakozesa eri incorrect. Nanzijukiza omulamuzi Manyindo bwe nasaba bail mu Supreme Court nangamba nti akubira Kanaabi amuleke kyewakoze tekiriyo ne Kanaabi ayiga okuteeka mu silent mu simu tekiriyo akabiriiti kalabika kali very sensitive. Mukulu Kibazo sijja kuva ku mulamu sike kano ke bawulirizaako okuda omanyi kali ngako mukulu oli adda mu kkubo n'atuula omanyi oli yakoze omulimu kati buli okuda twamuwuliriza tegule twamuwuliriza nawe wegendereza okwogera ko Kanaabi nze nja kukwata kabiriti yo tebajja giwuliriza sijja kuva ku mulamu kamaleyo mangu naye semale ngamba nti kooti yagambye nti procedure gye yayitamu si ntuufu era mu ngeri y'emu weekend tubadde tutunuulira nga baga nti abakalamoja abawera ddala 10,000 abaawozesebwa mu kooti z'amagye nabo kye baliko kati tekinnaba kutegeereka bulungi naye amagye gagamba galinda ki galinda Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba ampuliriza yonna gy'osinzira okutuwuliriza. John Kakande, Harunah, Kanaabi, Rwomushana ne Aisha Kabanda. Harunah maliriza. Mangu nnyo mukulu Kibazo mbadde maliriza n'ensonga ya IGG agambye ayagala etteeka eribakaka okubeera nga ba public officials ebintu byammwe bye muwaayo ensi esobola okubitegeera naye ate mu ngeri y'emu era yatugambye weekend nti yakola scientific research nezuula nti bitundu 85 ku bantu abali mu bifo bya gavumenti naddala mu local governments emirimu bagula migule tebaliyo ku meriti. Njagala kumaliriza n'akalulu kewa ke kawempe nako abantu bakatandise naye nga keetobeseemu omuvuyo ogusussidde ddala obungi omuli n'abasajja abambala obukookolo ne beewandiikako emabega oba ne babawandiikako nti ba JATT. Mpozi n'okusemya mukulu Kibazo oba nekino atugulira ebitabo anaakitugulira ne tukisomako reflection of resilience
ekya omukyala wa omugenzi eri akategaya. Nalabye awandiika ku mukwano gwange Sheikh Zubairi Bakari nebamuyoola oteeka mu ddi n'ogulayo ekitabo. Kibazo gwe wali ongulidde ekitabo nsabye oli amanyi lwakyaleka naye mpozi mukulu Kibazo n'ensonga esembayo yakayana nange nga ngambye nti ekyamatembe nakireka naga nti mukulu Kibazo wandikisomye. ensonga ya umeme okugigula nayo ebadde ku mwanjo nnyo ng'essente bagamba zisusse nti ne umeme ayina byeyateekamu ssente ebyo byonna gavumenti eyina bisasulira naye mu kavuyo ako mukulu Kibazo ndooza n'abawumeme bawuliza abantu bafuna obuzibu kati okugula amasannyalaze naddala nga ng'ogulira ku ssimu oluusi system eba tekola. Nja kubeera w'amazima nze tebannantuma kugagula kati simanyi bwe bagagula. Bw'oyogera ekigambo umeme kijja kubuzaabuza biggest shareholder alina emigabo mu omumanyi NSSF ensimbi z'omukozi wa Uganda ensimbi z'omukozi omuna-Uganda ziri umeme nokyereka kulowooza nti umeme y'abazungu ensimbi bagazitwala Bulaaya. Naawe totutimba bula NSSF yabigendamu oluvannyuma bali bagitunda NSSF negula. That's it. Yagulamu shares naye teyagula. They are the biggest shareholders of the company. Era bwe baba batransferinga ebiri selfish sente NSSF zeneekola zijja kubanga ziwerera ddala. Kale olaba bula gye babatimba bannayuganda bayamba buyambi. Kati oli yatundako ekikwaju kye mu budde bwe n'aga nti omanyi bano bayinza okuntwalaganya. Omulala ayinamu yali DFCU the group baali banene ddala mu bannannyini umeme. Kaka kyoyina okunoonya original umeme yaani ayakaka eyatunda n'atema ayakaka NSSF leta sente nze nteme original katoyogo olina okunoonya ayebasa NSSF kyobalaba oli teyakola loss mu IGG. Why? Because he had insured the loss. Can you imagine? Ambuliriza tukomao. Radio Simba Peter Kibazo mu studios egikwanjulira Kanaabi wabuuse eggulire lyabadde lyaggulo erya olukiiko mwami Museveni lwe yataddewo okwekebejja ensonga z'omulamuzi Esther Kisaache ali luddawa ali mu Amerika eriyantereezezza mu message aŋŋambye nadde ŋŋambye nti awo Rwomushana yali akyali ku lukuusi aŋŋambye ssebo okubeera ku lukuusi kitegeeza yafa ekizibu wasoma nnyo oluzungu n'oluganda ssebo ku degree yange esooka research yange yali mu Luganda. It's also true. Nti nafa naye difference eri nze nakujja wawo agambye mukwano gwange aŋŋambye nti ssebo bino ebya drought bye mubagamba bamuyita Samwiri Musoke munnakyaggwe naye abeere ne Bukasa w'Abasemujube bamu ku baagabana ettaka ye Bukasa mu ngeri ya bagenda ne bagamba nti bali baagabana mu 1900 ti kati naffe tufunye 1900 owaffe ekibira ne bakigabana buli omu n'akuba mu poloti ezize naye atugambye nti drought gy'obadde oyogerako nti yagijjukira nti mu 82 yali nkambwe munaate enkuba bwe yajja teyinako eyabalekera n'akamu n'akeddagala era oluvannyuma lwa drought abantu batya enkuba eyinza okuba embi naye Peter bagamba akugoba akola kitabaako kyakusuuza eyo drought gy'oyogerako teyatuleka kyekimu embeera bw'ebaawo oluusi ereetera embeera z'abantu okukyuka wane waffe mu kupa teyali mmere
naye mukupo abantu bali okulya mukupa mu drought yabanga mmere ya mbizi nti batandika okulya mukupa mu drought eyo gyoyogerako 83 ogamba mu mmere ya mbizi yabanga ennaku zino obuliriko anti ennaku zino kyekyo kyenjogerako Kakande Aisha kyakugamba bwe gwali enjala eyo eyatuleka Kakande kambeere mubi ewaffe neno gye bazaala mama wange Gomba muwogo bamusiimanga ku lusalosalo bamusala Gomba anye abantu b'Egombe balimu nanka era bano bwe bajja babagigiriza nga n'amaka agali amukupa gayebwa kati ewaabwe muwogo bamusiimanga ku lusalosalo ng'abakiga bwe bajja okupakasa banange bino Rwomushana tabiwulira ng'abakiga bwe bajja okupakasa nga babagamba ekikolo kiri ne kiri nga kye batwala okusaka kati nga muwogo abeera ku lusalosalo era nga muwogo tebamufumbanga meal nga muwogo bamuteekako ku bbali olwaleero sebo muwogo miiru olwaleero muwogo miiru yalinga wakuliira gye mulina nga bamuteekako ku bbali abaana banaalyako bwe mwabeera wano mu central ebyammwe mwabitwala nti biki bikulu naye bw'otambuddeko kati wano mu Uganda ate Rwomushana yabadde alangira Kakande okumulangira okutambula naye Rwomushana ne Uganda tagitambula naye Peter olina ekintu kyonsuubiza ojja kusanga awalala nga balya bulu bw'onoogenda e Nigeria gye basekula muwogo n'amayuuni nga y'emmere yaabwe ennungi oli agenda okukupa bwalinga bwambisebo mu busiro muwogo oba obuyuuni n'ebijanjaalo nga yemmere y'Abaganda temuwa abaana bato muwogo because it impairs the mathematics. That's true. I'm deep. Nesinze nagamba. That is true. That your mathematical abilities are impaired oba na amount ya starch eri mu muwogo oba na kisimanyi omugenzi tamale gwe nakiwulirako naye sikinoonyeza nti muwogo abazungu bamuleeta musobole okwebaka bo bagende mu maaso ekyo bayinza okuba abawaayiriza mpuliriza Gasimbagane ne bannamawulire out of the banter obudde bwaffe bugenze muve mu foto wamwe Kakande njagala kutandikira ku waliwo yabadde agamba Kanaabi nti Kanaabi yabuuse ekyokukwata Muvawala but I think it is not about Muvawala Kawempe Kakande Kawempe abadde ne interesting phenomenon ku mulundi guno wawo olunaku lumu nabadde nve Kawempe si wakati mu campaign kati nga ndi mu kimotoka ntudde mpola mpola ngenda bwembeera Kampala sivuga speed n'omulundi ekisooka tolina woovugira obeera ku 0 speed tokkiriza bw'obeera mu kibuga it's 40 km/h. Yeah, actually I'm below 40 speed. Statutory instrument ya fuluma. I'm even below 40 speed kati kaka. Otegeeza bw'obeera wa over speed alo. Aba traffic banywanyi ba. Uganda increasingly becoming narrower. But the population grows. That notwithstanding, bwe mampita mu Kawempe. Nina saidi yene tula gye nayita. Ngenda okusinkana towards a roundabout simanyi roundabout bwe bagiyita eri awo mu ttula Kawempe oluguudo olumu ludda Mpererwe olumu ludda ne bananga aweereza Mariamu Namayanja ya abdicatinga naye mbadde nkugamba nti bwe nagenza okutuuka ku towards roundabout nga ndaba abantu badduka mu kkubo kati nga nebuuza what is going on kubanga nabadde sanze campaign passe nga nasanzeyo abavuga ekimotoka balina abantu nembeera inconvenienced nti tebalowooza nti fe abakozesa oluguudo gye tuli but that is a slight inconvenience gy'okkiriza bw'oba wakkiriza political activity ebeewo kuba nasanga aba aganaga nensanga abannalukoola nensanga ab'omukyala saategedde oba Nambi oba oli omulala omu ku bo nga balina ekizindaalo bagenda kati nga baslowinga down emmotoka n'ekyo
okigumiikiriza kyalunaku naye kati eno ku roundabout gye nazze ng'abasajja bajja emisinde yabadde eno ng'embooka enyuka yabadde Land Cruiser ya poliisi eyo eri enkutuleko ekitundu ekola nga pick-up kati ekyasoose okunnyumira nze ninawe neegomba okuyingirira amagye naye ng'ekyali kiganneegombesa nga ndi muto. It was a silly thing, it was a boy thing. Ng'abasajja bajja ku pick up bajjanga ku Land Rover V8 ng'egenda okuyimirira bweti nga bonna baweddeko dda era naffe bwe twatuulanga ku Hilux ya musajja mukulu nga naffe twagala tubuukeko okutuusa oli bwe yabuukako okugulu ne kukyuka ne tumanya nti naffe tetulina skill ekola ki naye that notwithstanding bano ono bwe yawese ku roundabout what atereere ababadde sayidi emu yabayiye mwala abapoliisi yagenza okugiweta ndowooza oba yaganye oba yabadde ku speedi nnene ne bagwa mwala kati bwe bagudde mwala abantu ba bulijjo nobadukirira abasajja kwajja mwala ani nze kwene emboka evuga ng'ondaba nvaamu nze nabeetegereza bwetegereza naye abantu ba bulijjo nadde mbasuubira okubeera abasunguwavu ekisooka basoose kuba nduulu oyiwa abantu naye abantu baffe bantu balamu bano abasajja ababakuba embooko bwe bagudde mwala bwe bamaze okuba enduulu ate abantu bazze nga babayoola mwala babayamba okuvaayo. I don't think they were hurt badly naye abantu abo neŋŋamba wow this is interesting this relationship between abantu ne state eri very interesting abasoose bakubye endulu waliwo ekibaala awo simanyi bwe bakiyita bano ne bajja ne babanunulayo but immediately after nga tebannaggwa na mwala bagobereddwa kamunye bazita kamunye ezo ze bayita drone zabadde nga nnya nga ziguddewo enzigi ku side zombi baguddewo left ne right batudde muli munda batunudde nga bamuntu nsolo bambadde kati ng'eriyo ne Land Cruiser endala ebagoberera emabega kati bo bwe bayimiridde ndowooza balowoozezza waliwo akavuyo immediately olwafulumye bwe bati tebakubye naye nga bayimiridde nembaokuba bagaludde baagala kuba kati ndowooza bwe balabye bannaabwe nga babajja mwala oba kyekyabakakanyizaamu but kati nga mbatunulye kati ate n'abantu ababadde bajja bali mwala bami musajja omu eyasembyeyo abantu bwe balabye drone nga ziyimiridde oli bamutadde buti ne bamuleka mwala ne bakunya embiro. But for me, that was the character. That is the election. That is Kawempe. Gatta kecha abadde mu parliament nga ndaba Bahati yekunkumulaga nti bano sibamanyi nze simanyi gye bavudde. Nendaba electoral commission. Bahati eba muhozi. Bahati the minister. The minister. When he was in parliament ye yali senior most minister. Bwe bamubuuza naga nti you see government. Tetubamanyi. John. Nekuraije yega just leave Kuraije yagambira nti abo baabo bali loofu was a fake tweet kati John njagala this Kawempe phenomenon when we are into practically a nose into the election year mukulu Kibazo ensonga ye Kawempe badde ngitunuulira from far naye nenteekamu nnyo okwenyamira first of all Mariamu Namayanja bw'oba ompulira gy'oli Aisha Kabanda bamukwasiza package yo ngenda kubikulira tofaayo wamma issue Kawempe erese ebibuuzo bingi apa musijendi wookomedde nti abasajja bajja bambadde mu ngeri y'obukokolo bakuba abantu bubi nnyo emiggo naye buli omu omulala n'abeegaana omulala n'abakkiriza
eriyaŋŋambye nti ebbaala gye mbadde njogerako oba ekibaala bakiyita Happy Boys Kawempettula. Simanyi bwe bagiyita naye around ndowooza weewo ku roundabout. Kaakati abantu abo then the question nti balipotinga kwani tuhu abambala ebyo abambala ebintu ebigoyegoye ebyo ebitiisatiisa ebikokolo banemundu emigemerawala balina embooko natera okufuna embooko z'envubu sitegebutegezi naye ne bakuba masiresire nolaba nga omusajja akuba nomugaa nti oyiga okuba kuze eki naye ng'oli obadde adduka n'amugwako actually mu vidiyo emu mwalimu omukyalo omu eyali ayambadde combat ezo sizimanyi luli edda nabanga ne interest nyingi ezimanya naye mwabaddemu omukyalo omu ndowooza kyamusukkako actually n'abasikayo tekyamusukkako bano baali bayise ku line nga bagenda mu danger baani bana baserikale so kati ng'olina okubajjayo okutuuka law enforcements bwe zijjira bw'otunulira video kitegeeza teyali bumuntu mulamu just you know, he was professional. They were making a mistake nga kisoboka bali okubajjako emmundu ne baleeta akavuyo you are force mukyali batono don't advance kyobalaba ziri bwe zajja then they made a line Rwomushana muzibu kubanga omukyala nze mbadde mulaba ng'omuntu mulamu yaga nti mukome wano tactical mistake lindako muwere naye nga question nti balipotinga kwani motive yaabwe ki kubanga natunuulira engeri gye bakubamu Nalukola n'abantu be n'engeri gye baleka Nambi Farida okola procession ne band nga bagize na dance n'empulira ne cry nga agamba nti JATT yabadde deployed. JATT kiri Joint Anti-Terrorism Task Force kitongole ekyateekebwawo okulwanyisa obutujju. Lwenasooka okubalaba bajja ku kooti lwe baali Besigye lwe baali bamuvunaana ogw'okulya mu nsi olukwe. Ndooza yali mulamuzi sijjukira mulamuzi ki yali Yasini yali ani yali abata ne bajja ne bezinga kooti kati nga bali Joint Anti-Terrorism, the Black Mamba of the Joint Anti-Terrorism Squad nga bajjudde David Tinyefunza then nga tannafuuka sijjusa n'okubyewaaniramu n'abyewaaniramu ne Mungu yagenda okutuuka nga tutuula ffenna n'asimula amaziga mu kitambaala. Waliwo faaza yagambye nti abo bandisiibye abakuba abantu abo bandisiibye okuba abantu mukisibe basiibe ku miggo lekera okuba abantu naye issue nti kozo osiiba ky'osinga okwagala abantu abo motivation eriki lwaki mukuba abantu abatali without any provocation onfuna mbutuufu natunuulidde Simon byabakama justice simanyi oba kyali justice asinga obutegeera nga yekangabaza tuli mu kyaji ludda wa nga bakandidate bakuba opene tulinaako control ku basirikale bano abakuba abantu without any reason. John, I want you to push beyond the narrative. Yes, therefore what is the message? Message because even this discussion we are having on air may be a discussion that those that have deployed this nature of wrath are actually interested in. Let me tell you my honest belief. Nti Museveni ne banna bagenda mu nsiko oluvannyuma lw'akalulu akaali highly charged tempers zaali highly charged. Nze honest feeling yange nti Museveni n'abantu be balina endowooza
nti akalulu konna akabaawo ka-creatinga environment egenda okenergizinga bagenda okulwanyisa. N'olwekyo obakubire ddala kagenda okuggwa nga tekyali n'omwajja wansi mutwe. Onfuna? Nkuwulira. Ate targetinga abo boolowooza abavubuka boolowooza nti balina energy, kubanga abavubuka be baliidinga enkyukakyuka mu nsi zonna. Tojja kusanga basajja bakanaabi bano Kakande byakajjaffe nga batandika okuliidinga revolution. Tagenda mu ntalo ezo. Kaakati kindabikira nti bano eno kati kubanga this is unprovoked Kawempe, naye olaba nga enkuba eri deliberate intentional nti katubalageko munagenda okutuuka mu campaign ziri nga mututegedde. Bw'obanga osazeewo okudeployinga terrorism task force okukola ku ba civilian nga wekwasiza nti kubanga bambadde uniform ne bakola parade. Abascout since time memorial bakola parade, si bwe kyalinga Kanaabi walinga mu scout timwakolanga parade. Yali nange ndi scouts never quit. Saba scout, yes, wa Uganda, yes, ne Katumba amala mu scout. In the Salvation Army bana field marshal bani. Does it change anything? Ngasebanga bakubaba Salvation Army miko. Okay? Naye nga waliwo intentional nti tekawo fear, tekawo scare, tekawo abantu babenga buli omu agamba nti owaaye ebintu ebyo sibu. Niwadde njogako n'omuntu omujjo ku simu ng'ali Bulaaya nanga nti owaaye na projekiti gyeriko ya bitabo naye sikwata ku kigambo kirimu politics owaaye walabye muva wale byamutuuseeko. That's how society is now responding. Nti kati abantu bali increasingly baketinga naye problem eriemu by the way nti ne bookola ekyo kubanga Museveni should know nti ne Amini ne bafuzi abo n'abaaliwo bakozesa the same terror. Tekyagaana bantu at some stage ogamba nti naye enough is enough. Tunaatuuka kati Abapalestine abahamasi bavumirira batuuka baga nti kati what do we have? Pitono yavumirira Bahamas bavumirira naye Bahamas batuuka ekiro n'agamba avumirira Bahamas Kibazo sipita Kibazo batuuka ekiro n'agamba nti kabulangane katufiire ku battlefield okusinga okubeera ba slaves everlasting. Society bw'oginyirigiriza ennyo okwetinga problem. So abantu bawo magombe gaza. So abantu bakola ebintu ebyo eggwanga lyo tebayagaliza birungi. Gasimbagane ne bannamawulire Aisha. The messaging because nina gwe nabadde njogera naye James nga ngamba nti Kawempe ayinza okuba ye mu ndowooza ye nti bamukozesa for messaging eri the rest of the country. Nga ngamba nti Kawempe olw'okuba space ntono alowooza nti bagenda kukozesa the extremest brutality nti ye ne mukulooza alowooza nti n'akalulu bajja kabisa effujjo bakatwale buli omu ng'alaba nti nga the intent blatantly nga the intent has nothing to do with Kifoche Kawempe. The intent is eggwanga lye tulina okupolisinga ddene tetulina capacity exerting similar brutality across the whole country. Yono nti naye bw'okozesa kino n'otiisa abantu nnyo n'obagamba kino kijja nti abantu bagenda okutuuka omwaka ogujja mu kalulu
nga you've planted the seeds of fear to the level that baga nti ntayinze kansigale wange mu nnimiro nze sijja kugenda nti nga Kawempe yabakolera kukola ekyo ye ndaba ye aga nti you people are looking at Kawempe nti Kawempe is just being used to reflect okutiisa abalala okubaga nti otulabye kye tusobola okukola. Aisha goli mu operative mu byabufuzi ate oyina omukisa abalala gwe batayina Emeka ne Madina obaddeyo Emeka ne Madina nga ogerageranyeze ebitakwataganye naye atuseeko Magharibi ne Mashariki tobadde fair wandigambye yakamanyingako abakiboko asimanyi kakati ali mu kukubwa oli kyakozeseza Aisha akitegedde nti wamma yagenda e Makka n'atambula ne Madina nayo n'atuuka maye abaali e Makka basenguka ne baddawa e Madina babayita bamuhajirina abasenguse so awo okomye weewo Petero njagala kutandikira wokomye akalulu ke Kawempe gavumenti eyagala kakozesa mu ngeri bbiri nenga zonna zikola ekigendererwa kyekimu. Ekisooka kya byonna as a tactic ku nsonga y'ebyobufuzi. Luli people power yawangula newangula obutundu obwawerera ddala newala wangula Buganda negende wangula Busoga newangula ebitundu ebyawerera ddala. Kati ne bamala ne bagamba nti eyo yali mbuyaga era kati bagamba abantu baabwe nti embuyaga yakka n'olwekyo mugume mukomeyo bane mukomeyo embuyaga yakka. So baagala okozesa Kawempe okulaga nti embuyaga yakka yali mbuyaga era embuyaga yakka. N'olwekyo beeteefuteefu okukola buli kimu okulaba nga bawangula akalulu ako. Ekyo kimu as a tactic okugumya abantu mu kalulu akajja nti mukomewo eri yali mbuyaga kubanga abantu ba NRM babadde demobilized bagenda bagweramu ddala amaanyi mu bitundu bingi nga balaba nti awo twawalekera opposition awo tetukyasobolawo. Ekyokubiri ku military angle era nzikanya naawe nti beeteefuteefu okukola byonna ebiri brutal okulaga nti ffe tusobola okuba tuli bakanywa musaayi kiba kyetaaga kunywa musaayi gwe tugunywa ne tubeera kye tuli. Badde nkugamba wano bwe tuva ku raale ya Nalukoola eyali ku 5 tugenda ne Bobby Bwoti no yali agenda we tambulidde wamu n'emmotoka zonna ezaaliyo zisinga zaali zimuwerekera. Tutuuka Empereerwe patrol yajja nepitako bweti neesalya ddala ku mmotoka yange bweti niga komaawo muddeeyo. Kakati musajja ne mugamba nze ngenda eno nange egambye ddayo komaawo eno gy'olagolaba tojja kugendayo. Kunzi lwaki sigenda najja emundu ye nagikookinga naga ngenda kutta singenda kukuba amasasi byawukana ngenda kukuba amasasi osobola okukuba obukubi amasasi ngenda kutta. So in English I'm going to kill you. That was the word. Omusirikale nnyo bamuyita Lwakitalaati yamala n'afuna yakiŋŋambako naye ng'akiŋŋambira awo nga tugenda mu press conference naga nti gwe Kanaabi tujja kutta naye alhamdulillah nkyaliwo so ebyo naye Lwakitalaati simanyi Moses Lwakitalaati yasika gundi ku nnyonyoba yali wa SFC yakomandi nga zino ennyonyi ezagenda ne zigwa e Kenya oba yabulira wa Moses twakolanga naye so mu bwesimbu bwe abasajja beetegefu okukola buli kimu bano abaana be baakuba kuluna. By the way vita yali y'amaanyi nnyo Kyagulanyi ng'ava ku office era nakeerewamu okuva e Butani nva Butambala nalina okuziika nagambye muwala kawala kange kagaga mami nga twawona ne tukeerewa e Butambala twadde mu kooti nga batwala yana omubaka w'Ekyaddondo Nkunyingi muwada yasulayo batugenze mu kooti tugezaako kubeeyimirira biganye Nkunyingi babatwala kati mama olowooza nawe singa togenze eyo gye batutta abo.
so naye ng'olutalo lwali lw'amaanyi nnyo n'ekikwasiza ddala ensonyi nga n'olaba nga n'omulamuzi akkiriza omukazi ng'ali bubi nnyo oyo omukazi oyo simanye na bosi oyo n'awaliwo n'akaana akalala katasobola kutuula nga tasobola kutuula akola bw'ati n'asimba emikono wansi omugongo baagukutula naga nti abagende ab'amakomera tubawadde instructions mubakole ki mubajjanjabe mulala ebyenyiga babigira so beetegefu kuyimba nyimba za people power by the ne mu charge sheet mwekiri mwayingira mukubo nga mugenda muyimba enyimba za charge za people power ne mulemese motoka ne bagikwotinga ne namba motoka ya police so beetegefu okukola buli kimu okulaba nti one batiisatiisa so kyenzikanyamu koba John gwe badoyogera no natera nnyo okukyogera nti kati bwe muli mu katego kaabwe kubanga ekigendera kyabwe is to instill fear era namwe ne mujja kumpa ne mugamba bali bakuba teri akaba migo gy'abasajja nga oyo honorable oyo kati yanga ndi mama abasajja bakuba kireka bamuyisaamu kyali tasuubira muyisaamu eggaali so abwalowooza oyinza okulowooza nti tuzanyira mu katego kaabwe but it's far from it abantu baguba abantu bajja kuguba nze bwe twali mu palamenti wano okuteeka ly'emmwanyi bwe baatufulumya palamenti ne batukwata ne tubeera mu drone twamala mu drone awo essaawa namba tuli awo tetumanyi kiddako ekyavamu omusajja noneko tuvuga ne butuvuga nga wetwolooza Kampala like 2 hours twetoola bwetolooza at one time natiita ddala nga nti essimu baagitutte soba nakubira muntu yenna kumugamba nti ndi wano ng'emupyala ajana eri omwana ava ku ssomero amaze P7 nenga nti olaba tugenda ogenda mu gye batutwala yonna nga n'abaffe tebategedde at that time nafuna fear olunaku lwajjo nagenza okukyalira abasibe nga ndi mu kkomero eyo somehow simanyi kyambaddeko ate neŋŋuma ngeno balinga ssomero nga nebanga relationship ya teacher basomesa n'abaana tenuliringa ssomero abantu babeereyo ne babeereyo and life is normal so bino bibalowooza mbu batiisatiisa abantu ono omwana Machete twamwegaidde weegayirize nadde kutima yegairira Machete akkirize alye Machete okuva 19 February talya musawo n'amugamba organ zigenda kukola pusinga kubanga zituusiwe zitakyasoboka nga nagamba no it's okay bwe kibanga kyekinetaaga okukola mbeeko nga nange nyina kyenkoze it's okay kana kasajja kana kenare mu bagano okwogerako juzi mu parliament nembaga nti bannange mugere kasajja akaze nekeyokeza ku parliament omusajja ne speaker n'agamba mbijeta kolera ku street tamanya nolwekyo ne basala okubeera blind ne omuntu waviirayo yeeyiweka amafuta naye kumako ekibiriiti ng'alaba nze njagala gamba gavumenti nti enyiga gye banyizeemu abantu bajja kuguba bano abasajja abayimbanga oba tufa tuffe nga bavuga balabye bino bibadde mu Gaza ne bakuba ekibuga ne bakimalawo nga abantu bayo tebakooka ndowooza bannayuganda batuuse ku level egamba nti tetukooka mwalaba baana ba people power abo abasajja bali basibyewawo nga bazinga basibye olukomera Kyagulanyi tafuluma obwana ne buvayo kulumba nga bumanyi ekigenda okubutuukako ne bulumba bwabuluze mu security line y'abasajja gye bali bakoze naye bakuba emiggo okujjako abali eruzira teri atatambula na Bobi despite emiggo gye babakuba so tutuuse ku level nti abaana bajja kuguba ebalowooza mbu bagenda kutiisatiisa tebijja kukola gye tugenda in 2026 wadde bagezaako nawe okutegeka obwongo bwaffe nti kijja kuba kikambwe n'abantu bagumu bakimanyi nti kijja kuba kikambwe bakimanyi and they are getting ready for it balinga nga bagenda babagrilinga buli lunaku okubagumya abasirikale babeera batendeka abasirikale babayisa bintu bingi kusula ng'otunda wiiki namba ng'otunda simanyi tolya bakuyira amazzi n'aguba nefuuka order of the day so kye bayisizaamu abaana nze ndowooza nti wetutuuse bannayuganda bagenda kugubaga ekijja ono John byabadde yeebuuza John weebuuza naye nga answer ozimanyi bano beebaani anaabakamandenga nga gweyaga nti tobamanyi beebaani ekiriwo kiri nti musajja mukulu naye wawulire kye yagambye by the way bwe yalabye emigga egyabaddeyo oba yabyogedde bano bagenda byegaana
yagende bateekewo conflict resolution mechanism esobola okumalawo ensonga nga tebeekubye. The guy is not in charge. Who said? The president eyo gye yabaddeeyo yagambye nti bino ebiri ekawempe nga naye alinga byewunya gye biri ekawempe kwekuba miggo tewaliwo mechanism zisobola kumalawo buzibu obwo ng'abantu tebeekubye ndowooza tuteekewo enkola but by hook or crook the son wants to be in charge of this country and he is. So baani bantu bamutabani yabasindika. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire nga ngenda Aisha ngayogera mpola bagambye okubatwala ekyankwanzi nga ngenda tagenda abamawulire togenda nga yokozi wawe ekitabo ky'omukyala biringite wawe ekitabo ky'omukyala ndoza bamuyita Michelle Wrong nkakasaka do not disturb bw'oba olina w'okisanga funa omukisa okisome. It is a very sweet book about our times. Chayo yabeera nnyo Nairobi. Bungereza kati. N'eriyo n'ekirala bakiyita A Desolation Called Peace. Desolation Called Peace kya Akadi Matini. Akadi Matini ayogera ku kye tuyita akalembereza oba peace. Abantu bangi nnyo bafuna yakiyita kiguumaaza ne babeerawo nga embeera babeera nga abaga nti wangi ti akigeza kubbwa abasoma ekitabo kya Kadi aga nti oli abeera nebbwa nga munda lyerya nerikola crust kungulu nga crust eyo bw'ogikwatako bw'oti ebisse naye nga wansi kyerya nti naye nannyini bbwa gwagezaako Akadi ageza ku nannyini bbwa eryo ngaga nti buli nannyini bbwa lwe bajja bamugambe kino ekibisseeko kungulu tukiggyeko olw'obulumi buli aga nti mundeke waakiri mbeere ne kino ekimpeweezaako. But eventually mu kitabo kya Kadi aga nti kino kyatuuka ekiseera nga with or without muntu kujja kukijjako kyatuuka nga tekikyasobola kuholdinga kati Akadi Matini abasobola ekitabo kino kinoonye bagenda okugira bati nga kiri kyejjako lwa lugoye olugoye atali muntu lwakoona ku bbwa liri ne lukiyubuluza bagenda okukakkana ng'ebbwa ligenze mpaka ku ggumba nga tebakyataasa mbeera. Ekyo ekifaananyi Akadi akigeza ku bya bufuzi. Ebitabo bino ebya Kadi Desolation Called Peace byali ndoza bibiri oba bisatu bye nasoma byali mu series nga azimba ekifaananyi ky'abo abalowooza nti owange mutuleke tukyalinawo ki akalembereza kati akalembereza ako ng'eri munda kikola ki kikulya. Ekirala ekitabo Kim yakimpeereza unfortunately abeeyazisi abalungi omweyazisa omu kyamunyumira n'akyeyazika akyakinkuumidde bakiyita Beasts of a Little Land. You need to interact with that book. It's called Beasts of a Little Land. It will tell the story of Uganda in a very light tone. Gasimbagane ne bannamawulire nkomawo.
Faustin Mugabe nkutumidde obubaka bw'obutuuse Yohana Kakande abutuusizza. I have no doubt that muwogo is an indigenous tropical tuber era y'ensonga lwaki ab'omu Australia wansi eri ne mu Papua New Guinea bamulya nnyo naffe eno. Argument ya Charles ku impact ye ndala n'abagireeta argument ya Charles simanyi about baamuleeta that one argument eyo bayinza okuba nabo nga balina ekigendererwa to discourage us from eating muwogo ate nga tebatuganda ngano nga najo zina starch precise actually nayo bagikugamba obulungi bwayo. Harunah Kanaabi katuddeyo kwa akadi obadde oyogera akadi muleke kakati obuse done with one terrorist now obuse nogenda ku terrorist njagala tuddeyo wali yensonga lwaki mbadde nkutunula ng'oyogera akadi wagana okusoma matembe naye funa obudde bweveemu kubanga yagamba yasomako n'akomaawo nasomako nesimumalayo kubanga akadi akuteeka mu nga student ne teacher wa literature muba mubyosoma waliwo ekitabo kyenneesunga ennyo sinnamusoma matembe naye omukyalo musi be bantu abalwana obwezizingirire okulaba nga CDF tabeera mu constitution naye ekitabo tekiri ku omanyi Kanaabi nina lwe nali very excited okusoma ekitabo okijjukira neebayo n'abakimpeereza ebitabo 2 behind the iron curtain behind the presidential curtain while omuwandiisi baamuwaana nnyo ekisooka yanyiiza ng'omusomi wa literature nga awandiise ekistori ekitagatta tekiina obuzungu si lulungi naye at least otegeera kyagamba at least the narrative should have been good. Maria Matembe is a doctor. I'm not talking about Maria Matembe. I'm talking about behind the iron curtain. Nakyo wakyogedde nti ng'omusomesa wa kaakati ebimu kubaka wempe gwe tulireetingako tali ku literature ali ku reality. Nze sifuddeeyo oba gundi waliwo n'abawandiisi abawandiisa obusungu nga bamaze okuva eno n'agenda nadda eri naye kiba kirungi nze kyennoonyaamu ge mawulire gali gampa nze gwe osobola okugeeterereza mu literature wo naye nze njagala kwenkalijinga osome ku matembe katono ofunemu kimaleeko ofunemu kiri kyakola ki wafuuse kitunzi kyagamba ne kalinaki omusome Dani namusoma n'abalala katonda bagenda kwa akadi Dani namusoma watugamba wasoma ne manuscript ya Munkulunjuba eyo nagisoma ng'ekyali ku manuscript eyakateegaya Elia eyakateegaya mwawandiise ekipya naye nze original from the hand of Elia Kateegaya kino kya mukyala nti bawandiise ekipya ekyabwe naye ekya Elia Kateegaya the original yanga nti njagala tugende ku short reviewing ekitabo nga tekinnabeera launched n'akimpa nga kikyali mu type oba Kanaabi amanyi type nafuna ekitabo nga kikyali ku mpapula lwa A4 practically nenkituulako nenkisoma nakisoma ekiro kiramba bwagenda okukya ku ssaawa 12 konze bukedde ng'ekitabo nkimaze kakati era bwe twakayana enkeera naga I was not here to write war memoirs like the others. The generals were writing war memoirs. For me, I was writing my perspective of the world. Webale nnyo kati ebintu ebyo singa tugenda tubitunuulira bijja tuyamba nnyo. The consistent theme in Dani Kalinaki, the Unfinished Revolution, John Kazora, betrayed by my leader, Sam Njuba, betrayal. Andi kati Matembe nja kuba siri mwenkanya okwogera ku kyesine somye. Ebitabo byonna by'osoma
they are written by those who betrayed the revolution. Pecos Which is very Kutesa. good. Or who were disappointed with the revolution. Did also Pecos betray the revolution? Bonna, the singular strand etambula across all the books is the word betrayal. Yeah, that's true. weebale nnyo betrayo kyogedde mu luzungu naye ndowooza ayinaga nti twava ku ki abakulu abo tebatamanya nti omusajja yasalawo n'adisidinga projekiti ye n'amanya nti yeetaaga abagoberezi n'abaleeta Kanaabi ntakulidde akalimu obuuka eri abaŋŋamba nti bajja kungulira ekitabo ky'amatembe banange ekitabo ky'amatembe mwami Gordon wava munno yakimpa kyannema bulemi kumalako yagaana okusoma so amujembero kakati mbadde yakumalayo point eno nti omukulu oyo okumanya nti banne yabazanya biri kwemu Tebamanya they were used in the journey. bonna ba intellectual Yeah. byali nabo his age oba close to his age teinomu yali within the military, you see, they are force. Kati bano bona bamushaga bani abo bona bali on the peripheral kati nze yenga yeka nze natuula ko at the center of the military. Kibazo ndowooza tutandise okutambula kubanga agenda ye And he's sorting them out one by one. Yeah. natuula n'abasajja one at a time. Watula n'abasajja kati mukulu njuba twali mu Sam Kalega twali ku plenary nabaraga Mr. Chairman ngayogera n'abapakabulo na eno chapter yonna of the National Council of State teba mu proposals z'abantu teyava mu Odoch Commission. I think kugamba the next day nebangu kwa minister nebateeka wani nebateeka o Stephen Kavuma kakati boba ogobera bana ebitabanga bwandise mbusu kati ino kwebuuza when did Njuba know that this thing was smuggled? Atobadde I'm giving you analysis kwa sajja bano kiche kya mutakola kiche kya munyiza abiya yabike icyo kiri yawo kati mwino kusoma bitabo yabo nga mwegendereza okubiri ekyo nakyo kituufu bwe tuba tusomesa literature abantu tubagamba ku level eddako nti examine the authorial intention. okubiri kino kyowulira ekya president is the fountain of honor. CSA yakiisa this Constituent Assembly entire process teyateekamu article eyo. That article is between Kanye Ihamba akyali mulamu ne Mukulu Museveni. He is the one who smuggled the tugenda okukimanya later nga constitution yagwadda nga Kanye Ihamba yakiteekamu ne anko, but he is the same one who extended the NRC without elections. I know. Ngagamba ne chiza besi bagenda legal notice number no amendment. Amendment made the expansion of the NRC. Yes, it had already been expanded. Chovala zili twawula yalimu. Nina ne trafficking eraga tibagenda kola. Professionalize. Mr. President. Mr. President weyongere emyaka 5 nga tebakubyeko kalulu. Who was that? Kanye Ihamba and Kiza Besiji. Kati agana what? Chenga ogamba Maria Mateme nabera ngana ye mukokasi. Nga tosobola kuwakanya echa movement. Ngalaba nanga katoloze kuchira naye katuwomulaba nga ali ku TV nanga munyivu no. Yabira bamangu 2001. Omanyi Kanaabi Paulo era Saulo who became a Saulo yakiriza ntanakuba. Omanyi kyembadde ngendo gamba Kanaabi. Kanaabi atali muwandiisi musomi wa Bayibuli. Fe waffe omuwandiisi mu Bayibuli asinga okubeera quoted authoritatively. Paulo Paulo bw'ava ku bwa Sawulo
y'omu ku bayamba Christianity okuwandiika ennyo kakati do you know what happened? kakati n'afuuka abava mu JATT Saul changed after violence yakubwa n'amaaso negafa omanyi kye yayitamu abava mu JATT abava mu JATT bwe bajja ne batuuka eno gye tuli nze mbadde wa mukisa mbawo omukisa ne tutuula ne tunyumya okola bulungi nnyo ne tutuula ne tunyumya ne bakwata ekitambaala ne gwe nasembayo okunyumya naye kati ennaku zino balina ekifo kye bamuwadde babiri wawo gwe twanywanga naye kyayi nga tumufumba mu pakoleeta mu ofiisi nga ekipapula ky'amata akiteeka mu pakoleeta nanyumiza obunaku nanyumiza obuyinike nti bawa ne mukyala wange sente ne biguba bwe guti ne tunyumya nanyumiza bingi ne mugamba ne oba tubiwandiikemu ekitabo nanga alindako mutabani wange abadde annyambako omulala yafuuka akambasada yali asuubira okubeera the second most powerful man mu NRM bagenda bamusesetula yasibira ku bwambasada naye naye yampa omukisa ne tutuula but yali afuuse naye kati yaddayo gye tuva it is okay for them to change and when they change it is important for the apostles across the aisle to embrace them. Kati mukulu Kibazo awo wenyini wenabadde ngenda nze oba oli awandiisizza busungu oluusi butuyamba okumanya bye twakola ki bye tutamanya lubereberye ekindeesezza ebintu ebyo ye kawempe gwe tulaba olwaleero mupya watandise ne sitore eya emiti gy'e Rwanda ne kedo na biki naye nga tukolera analysis bw'onoosoma Matembe mu busungu bwe oba mu betrayal ya revolution nga Rwomushana bwagamba nti omaze okukola eri ate ovuddeyo ojja okukola ki gundi eyo olunyiriri olwo ojja kujja ng'olufuna olukutuusa olwaleero okwebuuza nalukoola nduuza ali mu myaka nga 35 oba ntennaweza anandowooza weebale nnyo amukuba ono gwe bataddemu alinga enjuki naye abadde jjo wano ndowooza Museveni yali tannaba kujja nga sina muzaali benalabye bayambala obukookolo bw'otunuulira ono DPC weewandegeya ndowooza ayinza okuba nga ali mu bana abasembyeyo okufuluma ku mulembe gwa Kayihura oba ye Hiroshima Nagasaki simanyi mu Bakayihura ekibuuzo kiri kimu ani oyo akwata Hiroshima oba Hirome noono omuvubuka nga y'omu simanyi nga y'omu ye yakwatanga ne Kalangala action ki plan y'omu yakwata waliwo omu ku bano be bagambye Geno be yawadde acting major general abasatu abo baba confirmings nga ba acting communication yakula ije yabadde acting yayiseeko sebo oli mabega keniyo okubanga kwaba abasajja abasatu yakiriza appointment kwaba abasajja abasatu kuliko omu nga ye mu kalulu akawedde ebiri ekawempe bye yali akola mu region number ani amutuma tuyina abadde minister wano ne museke wange tayina njawulo nebino ebiri ekawempe kati ekibuuzo mukulu Kibazo gwoli muwandiisi musomi n'okuwandiika owandiika Harunah oba Kanaabi concept mukulu Kibazo yaani eyeega nti kati gwe Kakande gwogenda okukola mu kiseera kino kakati Kibazo gwojja ogambye Aisha nti yava emakka n'addawa
Madina naye concept naye agirimu Madina Makka sikuba ku bantu migo neso Rwomushana gwe tuli naye wano yali mu concept ono ye yakuba ono ate yesimanyi order Aisha kawala kwegana Rwomushana kyesimumanyiiko oba ye yasenguka e Mekka n'atuuka e Madina oba yakoma mu lusaalu wakati katono nnyo Kanaabi mu Kanaabi mu theory omuweebuuliza President Museveni yamanya bannayuganda nti abasinga obungi bw'ogenda ku Maslow's hierarchy of needs nti abasinga obungi in fact bannayuganda almost bonna tuli ku level ya survival. Okay, he uses people n'abakozesa byabakozesa because amanyi muli ku survival. Bwamuwa omusaala abo bonna abasinga beemulugunya bafuna disagreement ku survival yaabwe ne batandika okwefuula abala babiri. Bwamuwa omusaala amukozesa byonna byabayagadde okumukozesa. Aisha, I want to differ and that has been a failing eri banywanyi bange abalwanyisa regime nti abamaze okutuuka emitala bwe batuukayo balooza buli aveeri avuddeyo lwa mbeera ya kulya. What was Jeno Muntu denied? What was Jeno Muntu denied? Aisha, I have sat with Gregory Mugisha Muntu. Gregory Mugisha Muntu was called to be appointed a Minister of Defense. He turned down. That same Gregory turned against Obote. Did you read the evidence? I have talked to him. That same Mugisha Muntu left when his family with every favor against with Obote. Mugisha Muntu bwe yali injured mu bush bamukomyawo wano ne bamujanjaba n'addayo mu ttale. Sometimes it's an extreme insult against men and women. Abavaayo, because you think of young men that had opportunity abagenda mu ttale gwe n'olowooza nti bw'avaayo. And I have also had an interface with David Sejusa Otinyefunza Luli naga nti ekimu ku bizibu bye tuyina tulowooza nti kuba gwe wavaayo jjo avuddeyo leero tateekeddwa kuvaayo avuddeyo lwa muwogo. That is wrong and that has delayed the said revolution. Yeri ekyomukisa omubiri ejja kwotinga batono nnyo bamba ajja kugamba banyigira unfairness in promotion of ranks naye babeera bamupromotinga nga yego baskyrocketinga yita complaininga wakitegedde gwe nno yeebuuziza nti abo abaana abato abazaalibwa mu myaka gino abakola ebyo lwaki babikola nga bwe mubasinkana bwesimba mu NRM singa wawangula singa wavaayo Rusanga singa nasigalayo. Singa nasigalayo. And I'm being honest. Okitegera being singa wangula kauluka ina musinga. Ababana abato ton diverting. Ababana abato boyogera. Aisha. Boba sinkana on a one-on-one. Aisha. They will say embera mbi naffe tujaba. I want to correct you. Mukulu Chemba Henry. Ku issue Uganda road yawo ngabamubuuza nti naye ssebo biri byonna wabiraba obutemu bwonna obwaliwo. Why did you serve for so long? Okay? Omuntu okubanga ne kakati gyali by the way inside the system tekitegeeza nti ayendosinga whatever the regime is doing. Nekugamba nti gyali because of survival. No. It may be nti yalowooza he will make a contribution. For the good. No. Aisha, that is where I totally differ. Kubanga Edward Katumba Wamala served the UNLA up to the end. Yes. When did he jump ship? And he was in LA. When did he jump ship? Didn't he help the revolution? Mkwano gwange James William Kinobe bamuwamba signola wa UNLA nasinkayo nayo muganda weeri. Didn't he serve the regime?
What do you mean? Simanyi kyogezako. Caleb akandwa naho Salim Saleh Minister yasigala mu UNLA nga wa Fronasa nga he's serving. You can make a contribution ng'osigadde yeri nga si kyakulowooza ng'okola ebibi. Aisha, have you read Kyaligonza? Have you read Kyaligonza? Ono agambye abakuba abantu embi nange ndaba tukayana ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire komewo ku mulamwa njagala kuba kirango nkomewo ne Kaloli Rwomushana twegana njagala kola sente byemu yogulidde si byaffe naye mbadde nkugamba nti essaawa etuuse nze Kawempe kati mulabanga events ezigenda nga ziddiringana oluusi zisingako businzi ku brutality ku Sebagala ebintu byebimu wabiraba nani naye kye tulina okutunuulira nali ku luguudo omusajja n'ayisa mu bantu emmotoka n'abayisaamu emmotoka n'alinnya abantu and life is sweet. Benayogera nabo omulundi ogwo ne mbagamba this is impossible to believe. Bakyuka across the aisle banyivu okunsinga. So kyetulina okutunuulira kati oyo naye yavuga emmotoka yalina gwakolera nanyini concept kati nze ndowooza essaawa yatuuka dda tuve mu kudisikasinga simanyi by executors. Ani ono atuuka n'okubanga n'omwana ataali muzaale mu biseera ebyo olwaleero alina obusungu ate naaba nga atunuulira ne nalukoole yandibadde mutabani we nga naye amulabanga gw'alina okukola ki okubeera nga atwala. Eyo y'ensonga enkulu banna era ne bino byonna bannaddiini bye twekunkumulamu gwe siiba okuba abantu twagala tugamba oli nannyini concept mu mwatule nti siiba concept yo gy'oliko nki nkyamu it will happen mu Kawempe kijja kubeera embalala kijja kubeera wa kyensonga lwaki nkugamba nti soma Matembe kubanga ebibye byayogerako bifaananira ddala n'ebiri Kawempe naye nga byali mbala. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire ngenda mu Kalango naye bwe nkomawo okuva mu Kalango nga nzije wa Charles Rwomushana nabadde concept bakyaliwo nabadde nina wendi nendaba interview kitundu kyayo saagirabye yonna nga ba interviewing Secretary General Aisha David Lewis Lubongoya. I find him an interestingly very bright young man. I have not had opportunity okutuula naye nga bwe ntuula ne Harunah. Then nabadde mulaba because I've seen severally on social media nga abantu bamukanyugira ebifunfugu because abantu balowooza nti tekisoboka Rubongoya ave ekiruhuura to be annoyed, to be angered, which is wrong also. Of course it is absolutely hogwash. Okubeera nti ali angered ne bwe namulabye ng'oli amubuuza nti naga nti the way I grew up ne mu nnyumba ewaffe ne ku kyalo na buli wamu president yalina weekifaananyi musooka ssaala esabira president mumusabira mukola ki nti kakati osuubira otya omwana akuze mukwano gwange omu avaayo namubuuza gwosibuka wa nagamba from the first district mudini ki amasomero gabeera ne saala ye bwe yabadde annyonnyola kati oli yambuulira omukyala namubuuza gwovaawa nagamba from the first district nga and are you very happy, genuine, proud? No, not just that, she's very genuine and it is a genuine First thing district. kakati gwe bw'olowooza nti ono bw'avaayo omulabanga an enemy of the struggle, but they as well have a mind of their own. The point of departure will come at a different time, and it is important for those that appear or perceive themselves as to be in the struggle to welcome and embrace these people. Nkomawo Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba Peter Kibazo mu studios egikwanjulira John Kakande Harunah Kanaabi Charles Rwomushana ne Aisha Kabanda Kaloli
Aisha, Tim Kalyegira akugambye soma kolomi ye olunaku lw'enkya by'obadde oyogerako ku ani ali in charge. Naawe anaasoma monita w'olunaku lw'enkya. Tim Kalyegira alinamu kolomu comparing omulembe gwa Bote awo wegugwerako ng'oyita ojoka mwami Bote ng'amanya alina obuyinza era alagira ate nga n'eno oyita ojoka naye akomandinga era alagira oba oli awo ne Paulo Muwanga mulya nnimire ye yali akomandinga nze gye nali nsula ewaffe era nze kyesivunaana UPC gye twasulanga tebatunyaga gye baasulanga tebabbayo ffe twali mekka singa butegeerera mu Uganda Muslims Council nga Kamulega yawa Bote mulomba wa Muwanga muteerawo yawo wagiranga noli naye n'aleeta mwenna mwali ba UPC ne basisinkana Charles kakati akawempe obwenkoko mubuyita kalimbwe obwente tubuyita amasha obusa kakati obwengwe mubuyita ki obwengo busa tubuyita obusa bwengo sijja kutukozesa kyalo bwembogo bwemmanyi nti bukala kungulu sijja kukyogera mu Lukiga kati kankireke kankozesa ekyammwe kalimbwe wengo obusa bwengo obusa n'obwente anti ag'embuzi bagayita amahulungulu so buli kimu ffe tuyina obukiringe tuyina ekyakyo kakati obadde otambula mu nsiko ng'ogenda kulima musajja mukulu n'olaba kalimbo wengo obusa bwengo anti we all wrong so kati fena katubeere wrong all animals mu Buganda zikola busa mu Buganda temuyinango kakati n'olaba for Aisha obusa obwengo musajja mukulu naye buno nkasi butegedde nga bwamunogezaawo okunoonya weetambuddeawo obugeregere bwayo nga tekiri kiriya kati no mulala n'agamba Kibazo n'agamba omukugu omulala n'agamba woomanyira nti yandibango katuleete embwa tulabe n'ogenda eka n'oleeta ki embwa eri eyangulira ekikopo kya kaawa juzi bwe najja wano nemba tontomera Matyansi bwe yali ava ekooki ne munne Goloba Bidandi n'embwa yaabwe yalina akabwaka akatono akaali kakulembera mu lugendo yalina amaguje enneneko kakati bw'oleeta embwa gyogijeka newunyawunyako bwetogenda kulaba ng'efunye obugulu obwemabega ng'obwemaaso budde emabega omukira buddamuteekayo kati awo omusajja omukulu ogamba ku Kisaka kuliko enongo naawe noddayo eka n'okwata emiggo tandika okukuba obwana buyingire mu nnyumba ensi bwekulaba ekuyita mulalo Kanaabi will start human rights naye gwe waliwo sigino gy'ofunye tonaba kutwala abasajja bakulu tukole ki kyosookerako gamba abasajja abakulu abategeera nga gwe banaawe obwana mu bukwe bwonna buyingire mu ki buyingiremu kati Kanaabi awo kaye Kanaabi agamba tuyite obwana mu lukiiko bw'obuzanyira omupiira tubugamba manyi munange waliwo sigino gye tufunye mwena mubeere mu nnyumba yenkola ya Kanaabi musajja mukulu alina envi ngeza John Kakande kyosookerako toteesa na bamaama gwe kyemukola Elders Council munoonya ng'abavubuka abalungirungiko ne bakwata emiggo obwana bwonna kibooko mu nnyumba mugende mwebake kati bamaama nga bakabayomba naye mutuviire ku bwana mutubwire ku waliwo sigino gye mukoze eki gye mufunye eyokubiri ye kati waliwo trend eze woolaba ekirole ky'amafuta nga kigudde naye nga amafuta ng'abantu ne batandika okuluutinga amafuta ago okugabba n'ebidombola
nebibafu omanye ekidirira mu muliro kubookya. Yes. Kakati now, so the debate eri nti ogenda noleeta anti-riot police n'ogenda noleeta kino ekyamazzi n'omukka okugoba abantu abo, what do you do? Ninda kulaba engoyi kakati mbwakyeye kakati omanyi omwoyo gono gwalemera mu purigatori. kakati ye kana bagamba abantu abo bali mu kubba amafuta tu imira okukirolo oyogereko nabo omanyi munnange kino ekirole wayinza okujja wano omulalu n'abokya nawe ng'oyimiridde ku kirole. Kanaabi weewo wakyabambayo kyokola okwata embuuku abantu ne bakuba embuuku ne bavaawo ku kirole ne bawona. Then the debate will come later. Debate will come later. Debate will come later. Debate. You see, waliwo professionals. Please, nze waliwo professionals. At this profession eyo njagala. Honestly, it was not about to salary nebirala nali njagala profession eyo. Because profession ekuuma obulamu. So kakati we tuli ye okukyoyita okuguba Peter yaguba omanyi waliwo ese picture eziguba nosanga yonna eno mabega eno nga black onona nga tebakyajoza simanyi babaziyita the other suit scene zero scene zero nga mwoza munda naye nga iri temukyakola ki temukyajoza kyolaba yatunulidde abapoliisi abagudde mu mwala ate n'atunulira population bannange nga neewuunyiza population okutaasa abapoliisi. Yes, because population eraba omugaso gwabo. Kyona kyabadaga omanyi bandemesoza okutambula naye ekyolunaku okigumira no. Ono kawulidde eddoboozi lya Nabbanja ono ku radio terimutabude butabuzi. That's an insult. Aisha toli fair. Aisha toli fair. I will withdraw it. Please, that's an insult. Zimba tojogenda. Kakati why are you apprehensive? Kakati mukuru Kibazo bwe mba ndi commander of anti-terrorism n'oyo driver yabadde avuga muluka eyo mu zone eyo gye ndabyemungu naye mukwata nabale abagudde mu mwala ezo zibeera kibooko because tomanyi mulabe azimba atya okuleetawo cover boyita terrorist mwatambulira. Now let me correct a few things. One, mu biseera bya Koso Odomera and I think even Kisembo ayali special branch director special branch was the later Gago somanyi obumanyi wango biseera yali mumanyi biseera bya Gago bya Gago nga ebitongole bya security tebikwatagana usanga special branch eyina data ku Kanaabi naye teyagala kujiwa internal security organization ngumba banu walwanira na sente ne CMI na ngeri kulwayo. Actually mwaba amawulire mwe mwaletawo ne pressure mu bitongole ebyo during terrorism okwegatta. So nebikola joint intelligence committee then nebikola the JATT joint anti-terrorism task force. So si kitongole, it's like a coordination center. Buli omu aleeta obukugu special facility gyayina abamu bamanyi interception of ezogera ku radio elevated military radios nebirala. So anyway, that is JATT. But bwoba otunira JATT eno gyolaba nani yasooka okubeera chairman waayo JATT? No, JATT is a command. Yes. Yayina atuula teba buli omu yatuula nga fine kati but kati otegedde newa gyali otegedde manyi sagala nyo bintu byakolema because bwe ndi kulaba mu Kereziya ale siritan kamanyi wabeerako musiramu wabeerako ki people move kakati omusubiri okulako mu Kereziya musajja wange yali akola omulimu ogwo era yali asuubira nti olunaku lumu tugenda kulaba Henry Kanaabi yagenda mangu simwogerera omule mirembe kuba simwogerera omulimu yali akola nga tugenda kulaba ko Henry Kanaabi. Now nze waliwo embeera gye nalaba
tolaba ovula abo ate gwe bakubye nnyo embooko nga yambadde ebyovula ebyo ebyakyagulani alusanga wa JATT naye nga bu JATT bwe mutuukako kumukuba embooko ng'emukuba ezikukola ki eziwerako. Intelligence ne security are bit complex. Kakati oba otulira abana ba JATT bana bali what are you Rwomushana, what are you saying? Obudde bwange buweddeyo. Please. What are you saying? Please, I am not submitting to you. Mugundi I'm sorry, legislative culture eriyo kye bayita filibustering. Oli nayogera natwala obudde n'ogamba ogambye eki nga mubadde wano for 2 hours kibazo nga oyogedde ebitabo biki now don't join Aisha Kabanda in insulting me I'm asking, please, away from filibustering otugambye eki kyayogera kiri simple kakati mu can I you see you don't have time like to baleke you just leave them nawe batayagala njogere ongamba ndi yakogere nsonga ninze sana nende kuli conclusion genda man kakati mwagala kakati botunuliro no wa JATT ali mu uniform there is an undercover operative kakati oyo undercover operative bango inayo batano ne wabola ko omanyengo eri muki eri waluwengo around bamutegedde batya baani abamubuzizaawo because toyina story ya mukulu Museveni. What I'm trying to tell you Mr. Kanaabi, Museveni gwe mmanya ate ne Aisha Kabanda gwe mmanyi teweetaaga joint anti-terrorism task force to disperse the population there. Military police is sufficient bokuba ne bagobawo naye bw'olaba nga oli adeployinze JATT, have a second thought. What if there is a terror Gasimbagane ne banamuli Aisha abadde ne comment ntono nnyo njagala kufuluma oli ye declarinze naganti kabere devil's advocate naye there is no devil. Please, John ye yagamba ye kabere devil's advocate. You could be the devil. The right devil's advocate yabadde Rwomushana nonyeza byakoze. I'm not an advocate of any devil. You could be the devil. Nzikiriza wenyingide wano Kanaabi amwanyi nti ngowe kwetonye bweva wano sebo ngenda kawempe mbogo ne president Robert Kyagulanyi Center ekirango ekyo kiba kyakusasulira.